chikajjo wa ewalimira ene ndibogera ku police nababuza omulambo gwaludda ogwali mu okuliibwa bagamba mu chikajjo tutwagende kati kukyaliwo bagujjawo kati babijjawo nenga nga wegulemedde mu mulyango agamugambo nze siri munange byaddala mu nekugaana okuliibwa ebintu ebisinga bye bawulya bano abantu byaddala wakana ngojanga tungeje akutumendeyo oliro ndio kwa omuntu nemugamba bane wawe watu sponsoringa ku shene tugende tulabe Embozzi amata omulambo egwalemera mugambe go obo wakana jawo muyembaawo oba bobo wakana kolabo otyawo n'ekikajjo kyawo olabe bonato just okwatako bukwasi bungi bonavaawo mpaka nyini wagongaze ebintu bino gyebiri byaddala ebintu gyebiri omuntu akwata ku muyembe n'aganirawo akonawe kazannyo naawe abo kazannyo naawe wange emmotoka zaffe bazibabbako nnyo ebintu bikwateko bwoti omusayi nga omuyayi alemedde ku sayidi mmirayo bwati tabaawo ako kazannyo kyobola kati nti bwogenda ekibuga bagamba ebyo biri mbayitawo masodde bwogende masodde bagamba ebyo biri kasambya bwogende kasambya ajja kugamba ebyo biri ntwetwe bwogende ntwetwe biri maaso eri mu kiyuuni nekwejasi wegezaako bugeza kweyo nebyalo byeyogedde wegezaako bugeza Uganda waliyo abatali balogo naye n'abalogo gye bali mwebali so kati emasaka eno ovaayo otya mu Homeland okuyingira esite emasaka kati jukira nali nfunye ssente ebiseera ebyo ng'ate oli sita kati nga nfuuseemu awo ngeri kyakola comedy kati ntubukira enabweru eyo nabweru kasi zijja mpangisa tukira enabweru eyo kati awo ntandika okugenda kati jukira nalina abaana kati nga nzijja kubalayo negamba naye ku Eden ebwayise nagerawo nembaga 9 n'abaana nze junior gundi nange njogera ssebo ndi w'amaanyi junior Saha nze junior Saha awo ngeri nnyo olifunye kati nnyenya junior Saha walifunirawa eri mu Homeland kati Homeland ane banga negula abo bannayi n'okola ekintu bwekiti ne bwekiti bannange oba omaze omusajja omufaanana biki eddoboozi nindaako katono waliwo emboozi gye tubuuse tugenda ate mu y'abasezi Homeland eno mu comedy oyimba comedy wamayimminga n'ennyimba za Saha abaye ne bakusudiya ate gwe bannaye tabantu ba Junior Bobby bakuba nate gwe nojja bannange basudi balwawo bakubya bakuyingiza ekitimba naye nga togera kumalako nakyo bagamba gwe nomalojja ate booti ne booti oba osabudde naye kale nange nabawa amatono ensonga nali ate nkyagala kati ku stage eno ku Homeland Masaka wakikolamuko abantu nalanga nti batekinga nali nga ntambula nabo ng'ate mbikola nkola comedy nkola n'ebyo kati omwoleso ogwasinga ennyo okuntambuza ogw'omugenzi Serubidde twakolangamu ne ba MC Nsigo ba Papa D jeno Papa D oba imanja wakati ennaku zino ati ng'abo tambula nabo nojjanga Saha ne bakuba enduulu neze ennyimba za Saha walinga ng'ozimanyi ennyimba nali nzimanyi olw'ensonga baazikubanga mugundi bidonga nange mpulira kafulumya akapya okwata nenga ngategeera mugundi ku bidongo ebyo kati kwaliko DJ Devi nga fanya nemugamba Devi yaliko e Masaka Devi kyatakoze kwaliko bali omuza DJ Devi kati nga mugamba mwana Saha mwana yafumiza akaluwa akapya jukira Boba alina amasimu ate nze nga serivu nga sirina simu akangamba waliwo kano naye mwana oli mudongo biki aye kati bo nga baana banga nga muje nabo naye kati awo ntandika nkola ennyimba ezo tujja tustopinga ekyotera ntandika mwalimu bupabu obuli omu ntandika obuyitaayitamu nga nkubamu otonakola luyimba lulwo okyali mu byakumayimba za Saha nze olimba nakalukola myezi giringa 3 emabega giringa 3 emabega asoze ovuddeyo eri oyingidde ebunabweru
nabo kati awo mpangisize ennyumba kati awo ngeze ku mbagala bannaye na group y'abaana biki kati olunga n'akasimu mbagala naye babeera Masaka banga kati gwe naawe ate tube mu Kampala tugende mu Masaka ati awo nze ngenda awo nze nkubamu nga n'abaana bana sinabategeera abaana abaala ba juniors ati awo ngenda nkubamu biki ntandika endongo mpola process by process ati awo ntandika nzija ne ku meeting point ne bansaba ssente nenzo ninga kati baneeno ninabalaga kikyendi nga ne comedy sikyamukola ninga nakubalaga kikyenkwa kikyendi njinya stage nga junior Saha bakubendulwa abantu sasa byalina ku mubiri nga na mubiri bampuwa ssente awo seba mbawo nvimba n'obwala nga nfunye nga mukyali wenda wenninda okawokawoka eriyo naitira mukazi nali nfuna naye bwana sebo Kampala university Kampala sebo nange n'envimba zani akwane Kampala Ogera ko zitamo moto ofadeshi nzani olonenvimba nga akasimu kenina ka memory card mapesa kati nganyichusa bweni neko nokube kifananyi nga lumala gwenfunye kamwana nga neko bagamba kati ngenda ndaka bachali bange ola ndo mwana nze ndi wakabela kati kana kawala kapade chifanja kanjagala ngova ku stage tobane bujjanga bukuberera nga panna nai ngesanyo eriri awo ovadde masavu yo kwani Kampala who are you whom do you know kati yawo natega nange nsobola okwani Kampala enjoga ensi awo kikubye kataba osinta funa nga mmeka ku stage habule bisebe sijuki yasinga zali nyingi nga zaliwo kati awo agenza okuba gundi tomfaako tompanvuya sinya sikya kusobola abo nga sente wo nga nkubira ngolate esebe nga kyali Masaka nga kyali mu ndongo banengo okuba kati zolimbo ndese eno oba yali mulirwano bamulirwano okujjeno nengo kuba mulirwano ate yali kabuna byalo kuba mulirwano okuba Teddy Teddy mama ngawo nga proud ebuguma ng'obuviri bulina kumbeera mu saloon nga nfuna ekyabwe ekyange n'amaggi ne omo nenfuna ne gundi nfuna gundi ki ovacado nenfuna sukali nenfuna amaggi abana obalo watunula abiteke bikola kaviri nenkola akaviri kange bunjwa nenkasala nenkasala nenumba nengo mmanyi shanga wembera gwoyimirirawo ng'ate bwemba nga kirabu yeyawo enkofiira njigirako eri basobola okulaba basobola okundaba mwana nze gwe bagala bavewaawo nzadda mu nnyimba zangu temunsindikira temunkwatira olwo nga tonafuna bakabode bakungoberera baba sebonga ojja ku mulyango sebonga okwaza nga saga nakunjaza naye seba era bakwaza amala gali manyi watala kwaza naye mwagera nawe bakalaba abayimbi tebaje nagati abana babuze tebagala kumanya bagwane bagwe biki tebanyumiza so inakubategeera butegeezi just no kita inakubategeera butegeezi just no kita yeah man so kati endongo jikubyawo breakthrough yeri ruddawa covid yawa kuyisemu covid yampitiramu awo nga ndi muneno mu town oli mu town yakusangwa nabwe wali ovuddewo mukazi gw'opangisa nabweru covid yansangira nali nvuddewo nga nfunye omusajja ali awo nga ku mayembe yalina kikiraabu kyaka musajja mujjasa yalina kikiraabu eno mu golodi emubende era ffe mu covid twakolanga naye akubanga okola mu mabaya gamu nagamu kati emubende mu golodi eyo kuba nagendayo nensangayo ne Kateero ng'ali eyo Kateero yabulira awo naye nga yeesibye mu birombe bya golodi eyo nga tugamba ali bweru
kuba limbirombe bya golo twamusangayo eyo ng'asamba omupiira olweggulo biki n'embeera kenzo COVID-19 n'embeera eyo ntiza katero kyaliwo mwemanyi bulungi ye katero kyali wange na twasambanga ffenna omupiira mu birombe ng'alina abaana abasima ettaka n'abaana abasima ettaka eyo kati COVID aweddeko odde city COVID yaweddeko kati nzire city kasaba ate endongo nzire city kati ntandika tukupambana kunoonya ssente yamaani okomawo olusula okomawo dda mu kazigoko ange ebyo jjukira nze ebintu nabirekangamu nako nga bakamenye nalandodi sadda nayo nakati siddanga nayo olwokomawo otuukirawa navayo nga namukogoni ku busenge nenyende wakiseeyo waliwo nopangiseeyo nempangiseeyo munda eyo nga dda negundi eno simanya bayitayo batya eno nga kogoni ku district waggulu wagenda nenfuna akalumu eyo tandika okuyiriba nengula ebbaafu nengula ekikopo ekopo nagula 2 nengula ebbaafu emu ntandika obulamu tofunafunayo kamaama ng'olombulaba naye manyi mu nsi muno oyagala obeeko n'olugendo n'ekyogusa bw'oba osazeewo okufuna bakazi bana mukazi tobana bakazi amanya bukabe mwana umala oyo seeka mulamba kati yafuuka haji takyali naye kati ate yafunayo omu namuga afunayo omu tumanye nti oyo naye sijja mwogera linnya lye naye nga gyali emanye agala nnyo abaana ba campus ba luzunguzungu naye wa luzunguzungu ate kati fe abakampasi fe abatayitayo tuba tetuna kyetubagamba ate mwante mwamuli ba sita ate omalo sisita no sita ganda wange omwana ajja kubuuza akantu ekituufu ng'akusiimye gwe ng'omanyi akuvu ajja kubuuza akantu akali simple ng'omanyi akuvuma anvi mwana oba oluza akusaba serapi ogambe owa olutebe kamponi tomanyi anyways katwagala okuba katumayiza breakthrough yo ogifuna ddi jeri nakusaha wale musinkanyeko Embozzi nga kakati sijajjogerako naye wale musinkanyeko saala musisinkanako nagendako enakawuka yewe anti kati nga tuzzeeko emabe anyway ebikyali biwanvu naye nga tuzzeeko emabega nombongako naye nga kyo kyamusinkanya mu buto bwange nga nkyali mukyalo eyo nze muzeeyi Yangamba alina omwana gwe yazaala mu biseera by'entalo awo nga ziggwa kirabika mu biseera by'entalo nga ziggwawo kati nti bwamuzaala jjukira yali mu magye oba gambini oba gobote kati n'addukayo mu magye kwegenda eyo mu kyalo akole ki atandikire eyo obulamu kati omukazi kirabika ne baawukana naye nga Yangamba nina omwana akuba we namulekera nga mwana muto nga mwana muto kati nze nange bwe nava eyo nga abantu bantaddemu ekyo faananyisa biki neŋŋenda ewuwe nga ne COVID awedde nemugaa kati mukama wange omanye ekindeese nasooka nemukubira essimu nemugamba nze gundi negundi naye munnange nina ebintu byempula bwebiti muzeeyi wange byaŋŋamba ndagamba man lasta esano kati ndi bize ojja kufuna olunaku ojja bantwogeremu nenfuna olunaku nenfuna kyali wange bamuyita Je Bright netugendayo awo tatuukayo atwaniriza netutuula kati ntandika omugamba ebyo ebintu ebyo mugamba muzeeyi wange aŋŋamba bwati so naye nabako nebyeyaŋŋamba naawe nobitegeera nange anyway ya nekale nengi togira Embozzi babitegeera ensinkana yanga Saha ne King Saha twetaaga tugikole episode yayo bannange oba okkiriziganya nange genda awo mu comments awo wansi oteekewo nti twagala ensinkana ya Junior Saha ne King Saha kyaggwa kitya ku olwo etuufu byo byeyaŋŋamba nze nganze nabiwulira naye tewabitegeera saabitegeera
Emanyi waliwo enjawulo. Yeah, okuwulira okutegeera n'okumanya. Byanjawulo. N'okuwulira. Byonna bye yagamba wabiwulira. Nabiwulira byonna. Naye tewabitegeera. Saabitegeera. So wetagayo olunaku obitegeere. Saha tuweyo olunaku tubitegeere bulungi. Kuba nze nga nsijja kugamba nti oba ki. Naye ye nga ye. Ye alina kirabika ye kyamanyi. Gwe kyotamanyi? Kyesimanyi. Ne gwe teweewunya okubanga omufaanana nnyo buli kimu n'enjogera ne. Saha simufaanana njogera oba biki. Yes, abanda bagamba nti nkola ki? Nti omufaanana. Ola kyagamba. Nze nga nze simanyi oba mufaanana oba simufaanana. Yes, nanyumirwa ennyimba ze. Olw'ensonga omuntu gwe nali nnyimba ennyimba ze bali bayimba babiri. Nesobola kwalinga sobola kusurvivinga n'ekyo. Ennyimba ze kati baba abantu bo balaba nkola ki? Omufaanana. So kati naye wayingidde endongo kati ogikubira ddala. Endongo yo weeri. Endongo yo weeri. Ennyimba weeziri. Ziringa mmeka kati nnyata? Ennyimba nnawo kati ennyimba almost 3. Ne lwe ngenda okuta. Zibadde zikola zitya sofa? Ennyimba zikola bulungi naye nzifunyemu eno challenge mu ba presenter. The presenter abamu. N'ebikono bingi. Kitegeera. Ennyimba zinsoko ziri abantu nga gwe mundi gw'ogusosa okula basobole ozimanya. Ennyimba zange, ennyimba na olimba bayita togenda. Kolabo ne King Love. N'olimba kanamba. Engendo shooting a video. N'olimba olulala oluli awo. Lwogenda okuleeta. Lwengenda okuta. Lwogenda okuta. Baluyita ebizibu by'enseene. Ebizibu by'enseene tebiggwamu. Bw'ofuna ssente wabawo ate ekikwetaagisa ekirala. Naawe wooli era waliwo ky'oba weetaaga ekirala. Nfuna bulungi. Yamaani. Ebizibu by'ensi tebiggwayo. Ebizibu by'ensi tebiggwayo. Ebizibu by'ensi tebiggwayo. Opambana kino ekirala kijja. Omala kino ng'ekirala kijja. So ku YouTube koli? Ku YouTube koli. Bakozesa mannya ki? Ku YouTube nkozesa King Soldier Music. Kalwaki weeta ate King Soldier ate nga lyagundi badde likoledde sofa nga likoze ne ssente? Eriruwa? Erya Junior Saha. Anti eyo kati si linnya lyange. Eryo erinnya ndikola kuba sobola kweyita King Saha. Nkifuna bulungi nnyo. Ekisakiro oba kyegamba. Yama ndikola olw'ensonga sobola kweyita King Saha. Oba Junior Saha. Kati nakozesa Junior Saha. Nati sofa we mba nze music owange nakozesa King Soldier Music. Olina manager? Olina management? Management mbadde sinnafuna kiri awo. Just ne managing nze kanga bwobimanyi eby'endongo. Naye kati sofa kikola like endongo gye ejja kukola. Endongo ejja kukola. Just abantu batuwagire. Abantu balina tuwagira. N'ab'ebikono mwongere naye ejja kuwaguza. Kabakole batya kamukole mutya. Mpozi n'omuntu ng'aliyo nga osobola okumanaginga. Ajja kumanaginga. Osobola okujja ne twogera. Twaki tetuzzaako. Kuba endongo yo yeetagamu manager. Kituufu. Ngimanyi endongo ye Uganda. Yeetagamu manager. Waliwo ebikono babaawo. Naffe tulina gyasooka okubalaga nti tulina okuwaguza. Ola kyegamba. Nkufuna bulungi. Yamaani. Kale bwetyo tugenda okuba nga tutamu olunaku olwaleero ebibuuzo bikyali bingi tulikyalinayo okujja tukole ensisinkana ya Young Saha. Ensisinkano ya Young Saha. Ne King Saha. So Embozzi ne tujje omanya abantu babeereyo omwana ne basatu bayogera ebigambo. Biki twagala just tutegeere yali etya kyekyakwe tugenda omusisinkana Embozzi ki gye mwanyumyako obaoli awo. Oshegedde bunyo. Then tina ate Embozzi. Embozzi ekikangabwa. Bagita y'ekikangabwa. Baada watu ojja kukola n'akayimba. Embozzi y'ekikangabwa. Agisanga kiboga eyo. Embozzi y'ekikangabwa. Eri kiboga eyo. Twali ffe tuli awo. So kati ate badde njagala ngenda nnoonya omutume Planet. Soka tukole egundi remix y'omugundi y'omusezi mu ttombi. Otunyumiza owuwo ow'ekiboga atunyumiza ow'eraakaayi. Okitegedde? Ye yalaba omu. Nze nalaba bangi. N'abalima. Ate nga mayine ebabeera goba wakana. Embozzi ya kikanga. Okitegeera. Naye Embozzi tugenda kodda tuginyumye. Ebigambo ebisembayo eri bafaani bayinza okusanga n'okuwagira nga bwe tugenda mu maaso.
Yamani ebigambo byange ebisemba baganda bange mwenna abatulaba abanda abagirikumiddeko yamani mwenna endo enzo omuntu abanda banetaze nkubirako namba esimu 0709 43 87 77 tugiddemu omulundi gumu 0709 43 87 77 ba promoter mwena promoter ngoli eyo ononya mwana wa kusaamu tobalaba nze wendi nekyala music wange TikTok yange nkosa King Soldier Music 1 okay King Soldier Music 1 ku TikTok ate ku Facebook nkosa King Soldier Music ate ku YouTube King Soldier Music wonna King Soldier Music oluyimba luliyo lumu sofana katayo video eriemu bagita togenda omukazi yadde agenze manyi eno process mpanvu nnyo nayagala akayimba ka sikyakusobola nenga nina ensonga zange nkubala nakuba kayimba ako togenda kale yamani botse tugenda okuwanga tambulo nako yetu yanza nnyo muganda wange King Soldier Music ate nga basinga mumanyi nga Young Saha botse tugenda okuwanga tukomyawo naye tujja kuba tukomawo kwaffe tuliwo okupromotinga talent nakola muno twesula ng'abavubuka so tokuba ekintu nga tukiteeka ku level eddako abasinga mandeebuza bakisimubuuziza weeraba wa myaka 5 twagala tusooke tugumize kino ekiri ku ground then tuke tulabe ate gye tugenda okuwanga tulaba myaka 5 omenyini mujja kuba mutubuulira ate no bane tubalaba wano mu myaka 5 oba oli manager oli promoter oli bweru oli wano mu Uganda olina mu kasente sente zikumenya ng'otekamu osobola okumpitamu no nga Smith managinga King Soldier Music ne tumumanaginga ekyo tutwala ku level ku level ate kola ki ebedda kole mu munoonyeko King Soldier Music 1 ku TikTok King Soldier Music ku Facebook ne ku YouTube musobola tukwanga ate mumwagira manya yenze Shadik Smith kabaka mula yomba de mu ntebe yange nga bulijjo nga tukirinzeemu kone muganda wange ate kabaka omulala King Soldier Music gena kwa tukwatagana ate mu episode gye eddako nkoze ne chali wange manyiddwa nga Omar ate nga ate Matima mwita Vani Omar amwita Nessa nze mwita Vani kati netugatte erinnya nibeera Vanessa so bwetyo twatambudde musubscribinge mugoberere mulaikinge musharinge ne sheno ate berenge etambula amawanga gonna. Thank you so much, we love you. Tugamba bugambi salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh atakumira mpeera batukumire. Oyagala omukolo gw'enjawulo gobeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.